as to James Eselate omusirikale wa poliisi anoonyeza ku buzzi bw'emisango akomezeddwawo olwaleero okumalayo obujulizi bwe ku musango oguvunaanibwa Okello Christopher ogw'okutta abaana Banigaba. Ono ategeezezza kkooti ng'ekitebe kya Amerika mu Uganda bwe kyabategeeza nga Okello bw'atalina nziro yonna ku buzzi bwa misango. Wabula ono annyonnyodde nga alipoota eyava mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kuyingira n'okufuluma kw'abantu mu ggwanga bwe yalaga ng'omuvunaanwa bw'abadde atambulira ennyo mu ggwanga lya Kenya ng'akozesa ensalo y'e Busia. I checked through his passport and I was able to see the entry and the exit stamps. Oluvannyuma oludda oluwaabi era luleese Aggrey Mpamizo nga naye musirikale wa poliisi nga ye yeekebejja amasimu nga kw'ossa ne bank account z'Okello. Ono abuulidde kkooti ng'omuvunaana bw'alina akawunti 3 nga 2 ku zo za ggwanga lya Amerika. Kwateekebwako ssente ezatandikirwaho ng'era ku akawunti okuterekebwa ssente za Uganda kwali kuterekeddwako akakadde kamu $33,800. Akawunti endala eterekebwako $, esooka yalina $2,100. Akawunti ey'okubiri eterekebwako $, yalina $3,900. Okusinziira ku Mpamizo, ensimbi ezibadde zigenda ku akawunti eno zibadde nga mu mitendera. Ono era yasobola n'okwekenneenya entambuza y'ensimbi ku ssimu ya Okello nga kuliko obukadde 6. Kwali kugenzeko miliyoni obukadde 6,442 mu siringi 995 era ne kugibwako obukadde 6,229 mu 728 ng'era ezaali zisigaddeko kwali kusigaddeko $12,306 siringi ez'e Uganda. Nga bakozesa essimu era okulondoola entambula y'Okello bakizuula nga ku lunaku ettemu lino lwe lyakolebwa essimu y'Okello yali mu bitundu by'eggaba. Number proceeded on that day to Bunga 2 from 08:44:47 up to 08:59:02 hours and finally at Gaba. Era kyazuulwa ng'essimu eno yakubwako abantu 2 bokka ku lunaku ettemu lwe lyakolebwa. First one was registered in the name Bire Namara. Those were at 07:55:37. Second one was from an individual registered as Juma Hashim, who was at 18:17:14 hours. Mpamizo abuulidde kkooti ng'essimu kw'ossa n'akawunti za bank byonna bwe byali biwandiisiddwa mu ndagamuntu ya Uganda mu mannya ga Christopher Okello. Biwandiike byogera ku namba eno 0769582662 era n'enkizuula nti yali ewandiisiddwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okumi omwaka 2025 ng'era yali ewandiisiddwa mu mannya ga Onyom Christopher Okello nga yakozesa ndagamuntu ye eya Uganda era ku by'akawunti za banka ndagamuntu y'emu yakozesebwa okugulawo akawunti ezo. Kkooti yakuddamu okutuula olunaku lw'enkya ng'oludda oluwaabi luleeta obujulizi obulala.